abalimi emityana ekyeyaba kya Kiwanda Lulusu olw'okubonoonera ebirime. Kati twakasimba emirundi ebiri nga tulina kyatulyamu n'akamu naye nga tuyisibwa bubi era naddala ffe abakadde. Nze wano nasimbawo ebinyeebwa byonna byayira sibyafa kati nsoggamu bisogge. Omusana ogwakidde emyezi egisoba mu 6 gwakaza n'ekibala kya okra mwe baali batadde essuubi ery'okwefunira ensimbi ez'amangu. Kubanga okra ono bwe musimba emyezi 2 oba otandise okunoga ate bw'otandika okumunoga buli nnaku 3 oteekwa okutikka. Naye okra yakala twagezaako okufukirira byatulema. Abamu ku bano banenyezza gavumenti olw'okutunula obutunuzi ng'abantu basaanyaawo obutonde. Gavumenti naye tukola bubi kubanga gavumenti yegaba abantu nebawa obuyinza okulima mu bibira okulima mu bisenyi yeetunula. Oluvannyuma lw'okufiirizibwa ebirime ebibalirirwamu obukadde bw'ensimbi abalimi abeegattira mu kibiina Kinkokonjeru Farmers Association beekembye ne bagula ekyuma ekifukirira ebirime. Atara disinga tate agatidde omukuba yabadde bigwambye na evirayo wano mugenda mu maka ga memba ne mukolayo ne mutonyesaayo enkuba ne mugenda wala ne mutonyesaayo enkuba. Kino nga kino kikolera mu bantu abagezzegezeeko naye ng'ate n'abantu ba wansi nabo bandibadde batuukibwako. Bano bakubiriza abantu okwefaako nga bayita mu bibiina eby'obwegassi mu kifo ky'okwesigulira ku gavumenti. Twegatte tusobole okufuna obuumanga obwo tubeere nga tufukirira twejje mu bwavu. Gavumenti tejja kutujja mu bwavu naffe ffennyini twekwatireko. Tujja kulinda gavumenti yo weeneetuukira nga twetandiseeko weeneetungerereza.